abiri mpiri zibula ku sawa tani z'okumakya ekyali Prime FM yakatwegattako 9 akuleta Masaka ku mukutu guli 9 paka mu Ankole ku kibanja www.primero.co.ug babale nnyo okugoberera ate n'okutambula naffe ampuliza. Banka enkulu eya Uganda ngirwamu ne Ministry ampuliza okuteekateekera eggwanga bayingidde mu ndagaano babazizza bujja endagaano ekolaganira awamu mu ntambuza y'emirimu gya gavumenti naddala mu by'ensimbi. Kati endagaano eno erambika obuvunaanyizibwa obw'enjuyi zombi eziri mu ndagaano eno okuli banka enkulu y'eggwanga ne Ministry ekwatibwako okuteekerateekera ampuliza eggwanga. Esse emikono omukono gwa gavana Michael Ating Ego ku lwa banka enkulu gattako ne mukulu Ramadan Gobe Mutesiteesi omukulu Minisitule y'ebyensimbi be bakigadde. Akamyufu ampuliza ku mutendera gw'abagaago bwa Ssentebe District bakansala gattako ne bammeeya ku mutendera gwa municipality. Kaleero ebwatugambye ssaawa 4 akaluka mugongo nabalina agende buno negamba kakati bwe kaba kaluka mugongo bw'obanga owakanya obuwanguzi tugeze nga osusa akakiiko ak'ekibiina kateekeddwawo tribunal kati ng'enaalimu bwe yataddewo akaayo ng'oba olina okwemulugunya olina ky'otaamatidde. Bw'oba ogeze mu mbuga z'amateeka okakasa otya nti bano babadde abalonzi okubanga bantu basongamu basonga nti 1 2 3 paka ku namba gy'ebeera 10. DR form Katonda abaze n'azijjuza. Kati oba otutte ensonga eno mu mbuga ez'amateeka mu basajja abakulu bagamba okakasa otya nti guno gw'omuwendo guwafunye. Kuba otafanako n'akalulu kali aka adult suffrage buli muntu n'akalulu ke ka box okuba akayini mu muntu oyo kati obwangu nnyo kootesologa mu butuleetere twetegereze akayini akali mu Simbu Edward bali bameka naye kati kano muganda wange just nga ogamba nti 1 2 3 paka 10 enamba wetambulira wabadde okwemulugunya era nze nina statement ennaku zino ngamba nti akalulu okuba kubeera mu kalulu ate watabeerawo kalulu okuba kubeerawo. Akalulu kalimu ebintu bingi ebituufu n'ebitali bituufu konna ke kalulu olw'ensonga nti abeera katesitesi wabeera omugezigezi eyasola munaffe okusendasenda nga akaza bulayini ye kati gwe munaffe abeera akyetabyemu nekitabika nga kikutambulidde bulungi. Bannansi b'ensi eya Togo batandise okubuuka ng'enjogera bweri. Famire ekulembera ensi eya Togo yagala kufaanana nga ey'Ababongo yali ekulembera ensi eya Gabon ate nefaananeko nga famire ey'aba Bashar al-Assad abali bakulembera eggwanga erya Syria myaka 5. Kati ne famire endala eziri upcoming kubanga buli mwaka continuity ebeera ekyatambula. Kakati bannansi b'ensi eya Togo omuwulize omulungi okugikutegeezaako genza okwogerako nga agamu ku mawanga agatali bulungi. Togo erimu ku mawanga agatali bulungi naddala oba otegeeza ensi Togo egyoyinza okwogerako nti esangibwa mu kitundu ekya Africa ey'obugwanjuba era memba mu mukago guli ogwa ECOWAS, Economic Community of West African States. Mu butongole emanyiddwa nga Togolese Republic esalagana ensalo n'ensi eya Ghana ku ludda olw'obugwanjuba, ensi eya Benin ku ludda olw'obuvanjuba, kati ensi eya Burkina Faso ku ludda olw'obukiikakkono. Era bakutegeeza nti ge gamu ku mawanga agakula ekitono least developed countries. Ekibuga kyabwe ekikulu bakiyita Lome. Ensi eno ampuliza etudde okubwagagavu bwa square kilometers 5,700 square miles 2,200 era kigamba okuba nti erimu obungi bw'abantu obukadde 8. District za Uganda ndowooza nga 5 Kampala obugitwaliddemu ye 5 ogatta Kampala wa Kiso wono nyayo ya 3 okwongera okujjuliriza. Kakati ensi gye twogerako
nti saawa zino family eyadema kuba mujukira eyadema senior yafiira kwa president Kiiseke ebbanga kati omutabani n'akwatamu era olwo munnabyabufuzi omu yakoze ka statement n'agamba nti nze bwe naaba nnyinnyusa ebyobufuzi sijja kusonga ku mwana wange nti abanza kibaddengawo wano abaka palamenti abadde bafiira mu lukiiko ku mulimu gw'obukiise ogenda okuwira nga famire esowolayokko omwana ewalweera wekyakyukamukko efamire emu tebaagironda ati ntuze yalya famire omugezi siyogwa kati omwana oyo nsigu baalonda balisirabidde UPC akalwako negende katwala batone alasize ddinga ageze mu FDC bigenda bikyuka so kakati famire ya eyadema mu nsi ya Togo egenda kuwoza kitundu kya decade in fact kitundu kya century emyaka 50 nga bakwatidde naye twakitegeeza nti okulwa mu bukulembeze bwetabeera semazinga wa Africa kiyinza obutaba kizibu nnyo lwakuba teddi mawanga agakula kiyinza obutasoboka kuba bagamba nti obusobozi bw'omuntu omu era libeera nga ssomero omusomesa asobola okuba nga bonna basomesa kubala omu n'abeera mu kibiina ng'abaana bakonyi kati muleeta omusomesa omulala ngira wakubala silabasi yemu ensomesa yemu naye era ng'abaana ate enkwata yabyo ndala kati obwo obukulembeze nti obukulembeze ebikolebwa kumpi byebimu okusinza amateeka agafuga president agensi yonna infact agensi eyo naye ayinza okwesanga obukulembeze enkola y'obukulembeze ey'omuntu oyo ate yawukana ku y'omulala kyaba bagamba nti change of power ebyo byokuleetera olooza ku pulaani eno esooka ate nonooza ku kitundu ekirala kati bw'ogatagatta ogenda okulengera nga si bye bimu kubanga kyebagamba nti ekirabo ky'obukulembeze tekusobola kubeera mu muntu omu tekisoboka era boogeraganya abakulembeze abakulembedde ku nsi naddala kati ng'eno gy'omanyi yiyo era buli muntu alina omukululo gwe mu kiseera ekyo bwe yali pulezidenti ekyawukanako nti abaliwo tebasobola binyumya bulungi naffe tulina omukisa nti eno gavumenti egenza okujja nga wetuli tulaba era tusobola bulungi nnyo okunnyonnyola kubanga tujjukira bulungi nnyo okuva eddala wano we baali bawamba ekibuga we baali bawamba Kampala nga ziyingira ennaku z'omwezi 26 January 1996 emboozi eyo ku myaka emitera twabira tusobola okugatagataga nti so enjawulo yampuliriza kati gwe twogerako ye Faure Esozimina Nasingibe ensi ya Togo enampuliriza lyali twayira Abafalansa ebyaffe bikulaga n'Abajamani bakwatamuko era nga jjukira nti ono ye mutamani wa pulezidenti owokusatu ampuliriza eyakulembera ensi ya Togo omugenzi Nasingibe eyadema katono ye Faure Esozimina Nasingibe bakibiina Union for the Republic UNIR kati kyoliza okwogerako nti ono Togo ampuliriza agikulembedde okuva omwaka 2005 emyaka 2 era nga mpompimpi awo yajjanga pulezidenti owokuna okutuusa leero kati essaawa zino mu nkola ey'okukola enkyukira yataddewo ekifo kye bayita President of the Council of Ministers kati kye yeekwese avudde mu kifaananyi ky'akaluka n'aka bonna avudde mu kifaananyi ky'akalwa aka bonna kati nga nabwe kityo ampuliriza waliwo ate bigenda okukyuka era nga bwotegeeza mpuliriza President of the Council of Ministers of the Togolese Republic nga bakifunza nti oyesaba minisita wa Togo ng'erinnya lyinza okwogerako ettongole abajja bayita head of government of the Togolese Republic era nabwe kityo bagamba nti bonna obuyinza obw'obukulembeze ne executive powers kati zize mu President of the Council of Ministers kati nabwe kityo ekifo ky'obwa President kati kye bafudde eky'emikolo
ng'omukulembeze omugoba agamba nti ajja kwambala ebikuufu n'ebijegere naye nga ffe obuyinza twatwala dda nti obeera mu kifo kyo nti gwe pulezidenti kati nga bw'owulira amawanga kati nga ensi nga Girimaani, ensi nga Israel, bapulezidenti be bali seremoni ebifo bya mikolo, pulezidenti wa mikolo naye nga kye bayita head of government batera kubeera aba prime minister. Eyo nambika ssemateeka. Kati Togo okuyita mu parliament kiri ekibiina kyoyinza okwogerako ekya Faure Gnassingbe ekya Union for the Republic nga kye kisinga ababaka abangi kubanga kyoyinza okwogerako nti kino kyeyubula okuva mu Togolese bagita Rally for the Togolese Party, bagita Rally for the Togolese People RPT. Kino bakisatula mu mwaka 2012 kati ne muvaamu kino kiri Union for the Republic. Kati olw'okuba nti bano balina ababaka abangi mu parliament nga bwe nagambye nti ne olaba nti namba eyavuddeyo okusaba kaadi ez'okujja mu parliament nnyingi nti mwenale mu yokka ku babaka ku bifo 519 ebirina okugabwako tikiti oba kaadi okuvuganya abasabye bali babadde basoba mu 2,000 kumpi namba times 4 ekyongera okulaga nti kati awo wali akadaala ekwenza okwogerako nti kati kasembeza okunuka ku ssente tobagala okulya ku ssente zitali ku nsindikagano nga mulimu n'akabaasa akajja aka thank you obeera mukiise wa parliament. So ekibiina kiri ekya Faure kyakola ennongoosa mu ssemateeka ow'ensi ya Togo era nabwe kityo ne bateekawo ekifo ekya president of the council of ministers of the Togolese Republic. Kati onabeera ssaabaminisita w'ensi ya Togo naye kati bakitambuliza ku nkola ng'eyamawanga gali aga Bulaayi nti kati ssaawa zino nga bw'owulira nti pulezidenti wa Germany gy'ali naye wa mikolo. Kati okubeera pulezidenti wa Togo ogenda kubeera wa mikolo. Kati prime minister of Togo kyoyinza okwogerako kati head of government business of the Togolese Republic. Era nabwe kityo nti obuyinza obusinga okubeera obw'amaanyi ne executive powers buli mikono gya president of the council of ministers ensonga ate ekifo ky'obwa president kati kifo kya bya mikolo. Kati ekifo kino ono mutabani wa president eyadema akulembedde ensi ya Togo kuva mu mwaka 2005 emyaka 20. Kati ekifo ekyo ekikyusizza kifo kyakyusizza kati emberebe zizengera okutegeezaako mukadde kafa mpuliza era nabwe kitampuliza ssaaba minisita bagamba nti alondebwa president era asobola okuweereza ampuliza ebisanja ebitaliko kutaataaganyizibwa okutuuka ku myaka 6 naye nga bagamba nti prime minister ayina ampuliza okuba nga ayina obuwagizi obw'amajority okuva mu National Assembly members mu parliament era nga nabo balondebwa okumala ebbanga lya myaka 6 era nga jjukira nti kuliko abantu in fact kyoyinza okwogerako nti omugatte gw'abantu 14 be bakaweereza nga president of the council of ministers. Ku bano nga bagamba in fact ku bano 13 basajja mukyala era nga kuliko ampuliza gwe bayita Edem Kujo ekwenza okwogerako nti ono yaweerezako n'ebisanja 2 eby'omudiringana ebitali bitaataaganye. Kati nabwe kityo ono incumbent prime minister Faure Gnassingbe kati mu kifo kiri ekyakyusibwa constitution kyajja aweereze kiyinza okwogerako okuva ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano ogw'omwaka guno. Kati kye bakyusizaamu kyekiri nti essaawa zino obuyinza ate bweyongedde nnyo kati obuyinza obuli mu ofiisi eno kati kitegeeza nti ebiteeso ebisalawo okutambuza ensi bitambulidde nnyo kati mu kifo kinampuliza ekya powerful prime minister. Kati ssemateeka ono omujja ampuliza yakwatibwamu bannansi olumu ndowooza entapita entuufu eyinza okulwawo okubasensera era bwe twogeera Togo kati ebitundu ebisinga oba ebitundu ebimu ampuliriza binyooka muliro omuliro gwali gutandise okutuntumuka era nga beekalakasi bagamba nti tugenda kukikola paka olunaku olw'enkya kuba bannansi basunguwavu bali ku nguudo z'ekibuga Lome nga bawakanya ampuliza
ekyamutaano president wa Bukakaano Faule akulembedde ensi yaabwe emyaka 20 atogezaako okwepena term limits. Kubakati kino yakikoze nti bw'aba akulembedde ensi emyaka 2 bw'ayingira mu kifo kino bagambye osobola okuweza ekisanja kya myaka 6 ate bisobola okubeera 2. Kati bw'ogatta emyaka 12 ku 2 gibeera emyaka 32. Be bakulembeze ba Africa buli muntu asaala okujjukujju kutuula ku ntebe babirire naye nga nakiri kikulu. Era kyova olaba nti ate bw'olengera nti mudda asawa zino ovaayo mu kifaananyi nti ebyafaayo biraga nti okulembedde nnyo ensi naye ate nga obusobozi we bukendeerera ate ensi nedda mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Kubanga abantu tebateekerwa kubeera bakulembeze emyaka 10 tugezaana nga teriyo omulala yeegezaamu kubeera pulezidenti kitegeeza bw'akwata maaso olw'okutagala. Tuba taweereddwa mukisa. Ofiisi gy'alina okubeeramu teweebwa omukisa gumuweereddwa kugituulamu. Kati bwe tuba twogera ku generation egenda okuddako ne bagamba abantu ba patriot abalengera Uganda okusukka ku bo, then kitegeeza nti wano obeera okutogedde generation egenda okuddako. Bye baana bali ababisajja mu komedi nga bagamba nti abatugamba abakulembeze be benkya naye ng'ate nga n'abali mu ofiisi tebazivaamu. So kitegeeza nti ondoozi owulira enteekateeka ezo. Kati bujja tuka ekiseera nga bw'okireeta slogan ng'ogireeta nti ffe bakulembeze abenkya kati kikyakola kuba tekikoze. So wabaddewo ekirowoozo oba ekiro ekinaawuzibwa nti waliwo ekibiina ky'abawodde oluvuganya ekikulemberwamu abeezigiza Orthodox nti bakulembeddemu okwekalakaasa kuno naddala emitiini oba emiti egy'abavubuka. Kuba envubuka omukosa ky'oyagala ate n'alabika kuba talina kyafiirwa ewaka aleseeyo daddi na mami talina mulimu talina buvunaanyizibwa mumpeereza engeri ng'eyo. Tujja mu kitundu kyaffe kisaawo yokubi tukyali ffenna nga Kompoza Prime FM.